His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero olunaku z'omwezi 19 yaluwadde eri bannakibiina ki National Unity Platform okusabira abagenzi abattibwa ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwaka ogwa 2021 mu mwezi gwa Novemba. Poliisi n'amagye bwe bamukwatira mu bitundu by'eruuka ku orders za Mwami Museveni. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti olunaku luno twali tulina ddukuza lwaggulo nga tujjukira bannaffe bano n'okwongera okusabira ku myoyo gyabwe. Wabula tekyasobose olw'okubeera nti Kyabazinga wa Busoga lunaku lwadde olw'embaga ye ng'agattibwa n'omukyala Jovia Mutesi gwe yasazeewo okulonda mu bangi. N'agamba nti tasobola kutaataaganya mikolo gya Kyabazinga kubanga gyali gikwata ku ggwanga Uganda lyonna. N'asalawo olunaku olwo balukuze olwaleero twongere okujjukira emyoyo gy'abagenzi bano n'okubasabirako Omukama Katonda emyoyo gyabwe ayongere okugiramuza ekisa. Agumizza abafamire nti babeere bagumu, ensonga zino Mukama Katonda ajja zikolako okulaba ng'abantu abo bafuna obwenkanya, anti buli kimu Mukama Katonda yatusinga okukimanya. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agamba nti Museveni ne famire ye ne bakola nabo ebikolobero ku bannayuganda akakasa nti kaseera buseera bagenda kubasasulira ebyo ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. Era agamba nti buli akoze ekikolobero ku munnayuganda tolowooza nti tebakumanyi. Buli akoze ebikolobero ku bannayuganda bakumanyi bulungi, era nga ku ssaawa ey'okusasula ojja kuba onnyonnyola bannayuganda lwaki mwakozesanga bubi obuyinza bwammwe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'alabula ababaka ba Paalamenti, n'alabula ba councillors, n'alabula ba mayors, n'alabula ne ba chairperson b'ebitundu okubeera nti tebekkiriranya obutalya nsimbi za Mwami Museveni kulyamu bannayuganda lukwe, kubanga bakijjukire nti bannayuganda be babalonda okubateeka mu bifo ebyo bye balimu. Nga tebannabakwata nsimbi za Mwami Museveni basooke bajjukire omusaayi gwa bannayuganda oguyiise olw'okwagala okukyusa eggwanga Uganda. Oluvannyuma kijja kuleetera okwekuba mu mutima omanye nti sisobola kulya busente buno kubanga tebugula musaayi gwa bannayuganda oguyiise mu biseera eby'okubanga balwana okwenunula. Era asinzidde wano n'asaba ababaka ba Paalamenti nti omulamwa gwe baliko ogw'obutadda mu Paalamenti okutuusa nga bamaze okulaga abantu baffe abawambibwa ne babuzibwawo mulamwa mutuufu nnyo. N'abasaba baleme okutiisibwatiisibwa Anita Among Sipiika wa Paalamenti kubanga tabalondangako mu bifo ebyo okubatuma mu Paalamenti nti bamukiikirire. Bannayuganda abanoonya obwenkanya olw'abantu baabwe ababuzibwawo be banoonya obwenkanya, be baagala okumanya abantu baabwe bali luddawa, era be basabye nti ababaka abo bw'aba basalawo okweyama obutadda mu Paalamenti kiyambeko okuzuula abantu baabwe. Be baagala Paalamenti esooke eyimirire okutuusa nga abantu baabwe bamaze okuzuulwa. N'olwekyo ababaka ba Paalamenti abalabudde nti singa banaakikola ne baddayo nga bannayuganda tebamaze okuzuulwawo gye baakwekebwa, bajja kuba balidde mu nsi yaabwe lukwe, bajja kuba batiiriridde bannayuganda ababatuma mu bifo ebyo ate ne baagala okusanyusa Mwami Museveni n'Anita Among abalina ebigendererwa byabwe ebirala. We have special days in NUP. We are supposed to be celebrating the day when we launched this party because we are making 3 years. We've never celebrated that day because we have special days that were imposed upon us. There are days like the 13th of August, our Heroes Day, and then there are days like the 18th and 19th. Waliwo ennaku ze baatusaako olw'empaka ne zifuuka nnaku nkulu nga tetwakyeyagalira kuba twandyagadde nnyo okujaguzanga just olunaku lwaffe leero tuwezezza emyaka 3 kuba guno omwaka tubadde tulina okucelebratinga emyaka gye tuwezezza bukyanga tubanjulira ekibiina kya National Unity Platform. Naye waliwo ennaku enkulu ze baatukakako obukasi ng'olunaku lwa 13 August lwe baatemula muganda waffe Yasin Kawoma n'abalala bangi olunaku lwe bansiba mu Arua, n'olunaku olwa 18 ne 19. Guno omukolo twabadde tulina kukola lunaku lwajjo era mwalabye okwetoola ensi yonna nga bannayuganda beekalakasa, abalala nga bakola ebijjukizo olw'abannaffe abasukka mu 15 abaatemulwa ne bakwate gavumenti ya Museveni yagamba bata 5 bokka. Twasazeewo omukolo ogwo ne tutagukola lunaku lwajjo nga bwe mwategedde lwabadde lukulu nnyo eri obwakyabazinga bwa Busoga ne Uganda yonna kuba yabadde embaga yayise bantu neyine bantu, era njagala nga sinagenda maaso okuyozaayoza Kyabazinga ne maama olw'omukolo gw'ekitiibwa ogwo
n'okuyozaayoza abaana b'ebusoga mwena twebaza kubanga Katuukiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era nabadde siri mu ggwanga naye namekize sure nkomawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo naye kusaawa envanyuma nategezeddwa nti Mwai Museveni ne security ne mutabani we bataddewo woda kisina kubeera ku mukolo ogwo era nga bwe mwalabye saabaddeyo naye era tugenda mu maaso n'okuyozaayoza abagole baffe n'okubagaliza obufumbo obw'ekitiibwa. Nasubiddwa nnyo naate n'onguze suuti yange empya naye balwe nagenda Busoga njajjambala. So mikono gyange tusinkanye olwaleero wakati mu maziga naye ebigambo ebisinga babyogedde sobola kudda mu bigambo by'abazadde oba famire z'abannaffe abaatemulwa. Olunaku lwaleero lwensoose okusinkana maama w'omwana oyo omuto gwe bayita Amos Segawa gwe baatemula. Waliwo bannaffe abamu abaali baatiisibwatiisibwa nga tebasobola yadde n'otusemberera naye nga baatemula abantu baabwe oba nga bawamba abantu baabwe. I even know that even now there are people whose people are missing but they were so intimidated against coming near us. Abwe bawamba family zaabwe bagenda babanoonya ne babagamba tetugeza ne tubalaba nga balina ekyagulanyi temujja kulaba ku bantu bamu naye ate naabo batajjanga tebabalabanga. So olunaku lwaleero ofunye omukisa nenjogerako ne maama wa Amos Segawa. Mukyala oyo mukyala mugumu nnyo gumukubireko mu ngalo. Omukyala oyo y'omu ku batono ennyo abaalemerako nga basaba obwenkanya era n'agenda ne mu kkooti era nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri open omusango ogwo gwasinga gavumenti ya Museveni n'amagye ge naye nga bwe badde enkola ya Museveni atemula omuntu nga bwe batemula Yasiini oba Kirumira oba abalala bonna ne basindika kusase naye bagamba mutwaliyo miliyoni 10 oba miliyoni 2. Ono yagenda mu kkooti era kkooti yasalawo naye ne bagamba nti bamuwe miliyoni 5 ne bakuwa miliyoni 10 ne bwe ba biliyoni tesobola kuzza mwana wo. So tukuyozaayoza first okufuna ekiragiro kya kkooti ekiraga nti Museveni atemula omwana wo naye tekikomaawo. Njagala okubajjukiza waliwo Munnayuganda eyafa geti yamukuba eya Amerika. Munnayuganda mukyala bamuyita Nakajiri right? Nakajigo. Naye bagenda mu kkooti ekkooti n'esalawo nti balina omuliyirira olw'okutemula omwana waabwe. Famire balina ogiriyirira miliyoni za dola 9 ze biliyoni ezisuka 4 eza Uganda ate nga nazo tezimala. So bwe kibanga kya bwenkanya omuntu bw'aba atemudde omuntu wo naddala omwana bwe kuba kuliyirira famire balina ogiriyirira ekijja ku muntu waabwe. Naye ate era tetwagala abantu baffe kuttibwa kubanga tewali sente esobola kukola ki kuliwa bulamu bwa muntu. Ate n'ekirala Mwai Museveni kyakola okozesa sente gye bamusasule oba yalagidde oba kkooti yeragidde ekyandisoose kyandibadde bwe tuba twagala obwenkanya twagala tumanye ani yakuba Amos Segawa amasasi asibiddwa kojja kusasula ono agenda ate omulala naye ekyo tekibeerawo. Lwaki? Kubanga tumanyi alagira okutemula abantu bannange. Waliwo ensi kyetabagamba njagala nkibagamba olunaku lwaleero mwe abafiirwako abantu bammwe mwendanga 18-19 Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe. Nkiddamu Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe era yavaayo ne yeewaana nti yalaba abantu beekalakasa n'alagira amagye gabakoleko era amagye ne gakola omulimu omulungi. I want to communicate to the international media and all of those watching us from abroad that for a long time we are castigating Idi Amin for massacring Ugandans. Well, our elders told us and gave us those facts. But today, as we are here,
We know that there are people that we knew, our fathers, mothers, brothers, sisters, children, that were killed by Museveni. Tukuzeba tugamba nti Amini yatemulanga abantu. Naye ffe tulina kye tulabyeko mu bulamu bwaffe. Nga n'amaziga tetunagasambula kala. Ng'abantu baffe batemuddwa Museveni n'abantu be. Njagala obazzaamu amaanyi, tetunnawumula tukola buli kye tusobola. Ate si Museveni yekka, alina abantu be bakola nabo, bakozesa, naddala mu abalina abantu bamwe ababuzibwawo. Omuntu akulembera okubuzaawo abantu yali nga Damulira Birungi, Aberukandiho n'abalala tubamanyi. Tugenze ku buli platform mu nsi yonna eyagala obwenkanya. Tukuzeba tugamba obwenkanya buyinza okutwala ebbanga ne bumala ne buyimuka. Era mujja kulaba nga bukoze mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Olunaku lugenda kukyanga Museveni mumulaba mu kaguli, nga mulaba Damulira mu kaguli, nga mulaba Muhoozi mu kaguli, nga mulaba Kandiho mu kaguli. Olunaku olwo lujja kukya. Naye ate nammwe mbasaba temulekerangaawo ne bwe ndiba siriiwo mufubanga okulaba nga bano abatemu basasulira buli kye bakoze abantu ba mazima. Bana emungulire ku data. Kino kinakoma kuffe, kinakoma ku mulembe gwaffe. Tebanyimire tebayina nabo bavuuna. Kyanaku nnyo twogera baganda baffe tetubayina olwaleero. Naye nga Sekitale General waffe bwakibagambye njagala omugendo kitanya titwateekaawo abamu ku bannaffe abaatemulwa tebajja na ku bisenge bino singa tusalawo kateekako. Naye twabateekawo nga kijjukizo. Obubaka bwange buno busembayo njagala buwa abakulembeze baffe mwenna. Abakulembeze abeesimbawo, abakulembeze mu kuweereza mu mpeereza ez'enjawulo, abakommunicatinga ku social media, nammwe baganda baffe ba foot soldier, nammwe muli bakulembeze. Njagala okubasaba buli muntu alirowooza okulyamu eggwanga olukwe, tunuulira omusaayi omuyise, tunuulira omuwendo ogusasuddwa. Bano bonna tekuli yali yeesimbyewo basebo ne banyama. No, abo bonna tekwali anoonya office, tekwali alina musaala, naye baatemulwa. So buli bwolowooza okutunda ensi yo batunuulire. Nalinga musajja musanyusa, naye njagala mumanye nti buli bwe mulabanga mbatabukidde muyitanga wano ne mulaba ebifaananyi ebyo. Buli mwe mulabanga nyize obanga nyombye nga mukola ebitajja mu kisuubizo kye twawa abantu muyitangaawo ne mulaba. Nalabye mama Lususu nga bakita abatiisatiisa nti mulina okuddayo mu parliament. Njagala bategeeza temuli mu parliament ku invitation ya Anita Mongo, si yabayita. Okitegedde. Okategedde. Nyabo. Abantu be balonda, abo be bawamba, bano be mulabye wano abali Buyana, bamaama bataata, be balonda. Era babalonda kutuusa ddoboozi ly'abo abantu. Mwe ba councillors, mwe ba mayors n'abalala, bano abantu be babalonda. Era tuli baweereza baabwe. Batusaba kintu eki kutuusa ddoboozi lyabwe kirina okutuuka. Njagala obazzaamu amaanyi baganda bange bajjukize nti waliwo ebikolobero bingi nnyo mu nsi yonna ebigenda mu maaso, naye tulina omukisa nti ffe amaaso g'ensi gatutunuulidde nnyo okusinga ebitundu bingi mu Africa. Era omukisa ogwo tugukozese. Mwe abaana bali ku social media, mwe abali ku Facebook, ku Twitter, mwe abali ku TikTok, kye mukola si kyabwewusa. Ensonga lwaki Museveni yajjako Facebook wano kuba amanyi nti kasukaali kaali kamunoze. Njagala obazzaamu amaanyi baganda bange temukowa. Mwongere mu maaso okulabisa, kubanga okulabisa Museveni kye kisinze omunafuya paka olwaleero. Eyo kamera yammwe, eyo essimu gy'olina y'amaanyi okusinga emundu. Wabula osobola ogikozesa ng'onafuya ebiruubirwa by'Abannayuganda obanga obizzaamu amaanyi. Tukoze buli kye tusobola era kyagenda okukola okukyagenda mu maaso nga tukozesa buli kye tusobola. Bingi nga bwe mbagambye bigenda maaso mu nsi yonna, naye fokasi tugifunye wano mu Uganda. Era njagala okubategeeza nti bino byonna nga bigenda mu maaso byakwatibwa ku kamera.
era byatemebwa ne bikolebwamu firimu ez'enjawulo nga gye tulina kati olunaku lwa leero eri ku mikutu gy'ensi yonna era Mwami Museveni emusuza teyeebase. Njagala okukibagamba kubanga Museveni abadde akikozesa nnyo ng'agamba aba NUP bali mubakolamu ssente. Tewali ssente n'enzimu ze batusasula, ne firimu yafeeyo tetwagikolera yadde ennusu 10, naye twamakinga sure nti oyo data tumuteeka ku platform ey'ensi yonna, oba leero oba nkya oba myaka 10 wabeerewo evidence eyo. Ebyamini babitunyumiza bunyumiza kigenda kubeerawo olubeerera, tebabalimba n'omulundi n'ogumu ne mukera ku makya ne mulowooza nti kati abo baafa byaggwa. Nedda, omuguwa ogwo Museveni agwambala gugenda mubeera mu bulago ye n'abaana be n'abazzukulu. So temuggwangamu maanyi n'omulundi n'ogumu, ate temukyusanga ekigambo kyammwe, temugulirirwanga. Manyi nti bakozesa nnyo obwavu. Famiri ze tusinga okusinkana tubasanga ne bagamba twagala nnyo okunoonya obwenkanya, naye kati omwana waffe yafa, ate badde batuyise batuweeyo bukadde 10 olw'ensonga eyo. Bangi bannaffe bagenze ne bakakana kubanga bamuwayo akasente $2 million, $5 million twagaana oba bwe bamaluzimu ate ne bamutiisatiisa n'amaliza nga asirise. So mwe abatono be tulina abavaayo mu lwatu tubeebaza, naye nammwe abatannaba kuvaayo nga mwabulibwako abantu bammwe, bannange tuli wano, mujje mutwegatteko, ensi emanye nti abantu bammwe gye bali baalingayo. SG waffe era kibagambye nti mukyala wangajja alinga atali muzadde yagamba nti bakibalama mizimu, bakanatta mizimu tebaliyo, ne bakyala baabwe babano n'endagamuntu zaabwe bazireeta. Mukyala Nabbanja amanyi Kibalama gyali kubanga yamulabako n'amaaso ge. Mukyala Kibalama ye Prime Minister wa Museveni yavaayo n'agamba Kibalama alina omusango ogw'okutta abasirikale. Tujjukira abasirikale abwe bagamba babata 221, Kibalama bamukwata 219. Kitegeeza baamuta ne bamuleeta n'atta abantu ne bamuzaayo. Bw'aba alina omusango Kibalama twagala tumulabe nga bamuvunaana mu kkooti, baba bamusalira omusango bagumusalire. Kibalama ne banne bwe baba babata batuwe emirambo tugiziike mu kitiibwa, famire zaabwe zikakkane, abaana baabwe bakakane. Tetugenda kulekeraawo bannange, temuggwamu maanyi, temulekeraawo basebo ne bannyabo. Bakulembeze bannaffe, nsaba bwe tuba nga twetaaga guidance tutunuulire obulumi bwa famire ezo, tutunuulire obulamu bw'abantu baffe bano, tutunuulire n'ebigendererwa byaffe, but most importantly tutunuulire gye tulaga, kuba mu buli ngeri yonna Museveni ajja kuvaako, mu buli ngeri yonna. Mazima mu buli ngeri yonna tujja kubeera mu Uganda nga tulina eddembe lyaffe n'ekisemberayo ddala. Mu buli ngeri yonna amazima ga Katonda mukulu, Museveni ne banne bajja kusasulira ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukubiriza. Mukama bampeewo. Banange toyanza